Ruth Nankanja Mukiibi mutuuze w'e Kawanda mu disitulikiti y'e Wakiso ng'atemera mu gy'obukulu 51 y'omu ku bantu abasoba mu mitwalo 13 abawangala n'obulwadde bwa Nalubiri oba sickle cell wano mu ggwanga. Ono atubuulidde nti bazadde b'okukizuula nti alina obulwadde buno yali wa myezi 6. Kakuzimba ngalo ne bagamba basooka ne bagoba omuntu eyali andabirira ne balowooza yammenye n'atabagamba. Ne wayita wiiki 2 era nga bamaze okuntukinga ne ziddamu ne zizimba ate bwe baamala n'omusayi ne gunzigwamu. Agamba nti kino kyabamalamu nnyo amaanyi kyokka bazadde be beewaayo okumukuza okutuuka ku myaka 12 gye baali babagambye nti kwalina okufiira. Bazadde bange baŋŋamba nti omusawo eyankebera yabagamba mwawukane temugenda kuzaalayo mwana atalina sickle cell ate oyo temumumalirako biseera bingi na ssente kubanga tebakula agenda kufa. Muyinza n'obutamusomesa oba bwe muba mumusomeseza musomeseko paka nga primary waliiga okusoma ebipande kimala. Kyokka olw'ekisa kya Katonda Nankanja yakula n'asukka n'emyaka 12 nga kati aweze egy'obukulu 51. Wabula agamba nti mu kukula kwe yasanga okusoomoozebwa olw'okusosolwanga ssaako n'ebigambo ebyamwogererwanga. Self-esteem yange yali solo ne isolatinganga nnyo ate nga nze mukulu naye nga ndaba baganda bange basomera mu bisulo ne mmanya bwe nawuliranga nti baatuwanga emyaka kwe tulina okufiira. Bw'onootuuka 12 ng'ofa, otuuka 15 ng'ofa, so buli ssaawa nga nninda kufa. We twogerera ono omusomesa omutendeke okuva ku ssettendekero ya Makerere ate nga mukyala mufumbo n'abaana 3. Nagenda okulaba nga HSC ngikoze ne ngenda directly e Makerere n'ensoma Bachelor of Arts with Education naye awo wonna nga nkyatunulira emyaka egy'okufa. Ruth si ye yekka waliwo n'abantu abalala abawangala n'obulwadde buno kyokka nga bwe bakubuulira okusoomoozebwa kwe bayitamu tolema kukwatibwa nnaku. Too much heat, too much cold is bad. So when the sun is too much, you're not supposed to go out and do sports. Should know yourself. Anything that can't, let me say, me, I've seen as sick as you can't deal with sports or anything that is extreme for the body. Okusinziira ku bano wakyaliwo obunafu eri gavumenti mu kumanyisa abantu ebikwata ku bulwadde buno kye bagamba nti kya bulabe eri eggwanga. By the way, natreatingako my son for about 3 years. Naye nga bwafuna crisis bwatinga kutoloza yellow fever. Bagamba nti ng'oggyeko mulago obulwadde buno tebulina walala wonna we bujjanjabirwa so nga n'okubukebera kyetaagisa omusaayi gwe okutwalibwa ebutabika ekiviiriddeko bangi okubulaba ng'eddogo. Kati kubamu omuntu ali kaputula, omuntu ali bundi bujo, ali pakwaki, ayagala kuwasa, muto ali myaka 23 agamba batugamba okwekebeza sickle cell agenda kwekeberezaawo. Kino kye kimu ku biwaliriza abawangala n'obulwadde buno abeegattira mu kitongole kya Sickle Cell Association of Uganda okuvaayo nga baagala gavumenti essessira ku kubunyisa amawulire agakwata ku bulwadde buno. Nga tutandikira ddala mu families ezibulina naye ne Uganda yonna. Buno bwe bulwadde bwe tutalabangako billboard yaabwo mu Uganda so nga obulwadde buno bubaddewo emyaka 12. Bano era baagala obujjanjabi bw'obulwadde buno buteekebwe ku malwaliro ga gavumenti aga wansi mu ggwanga lyonna kiwewule ku balwadde. Bajja kwesanga nga district hospital abamu gyeri eri mayiro nga 8. Olina omwana temulina nakagaali ne bwe muba mukayina ensozi ziri mmeka ku mayiro 8 zojja okusitulirako omwana oyo. Bawanjagidde gavumenti obulwadde buno bufuulibwe obw'enkizo nga babaga embalirira y'eggwanga lwe bajja okusobola okubulwanyisa. Ate tugenda okulaba nti ateyo sickle cell yate y'amaanyi nnyo okusingira nawati za disability. Singa gavumenti eyamba ne separating sickle cell nefuna gundi yaayo nga yo ekyo kisobola okukola ki okuyamba abantu even ku ground level. Okunoonyereza kulaga nti abaana abasoba mu mitwalo 2 be bazaalibwa n'obulwadde bwa Nalubiri buli mwaka so nga abasinga bafiira wansi w'emyaka 5. Bano kye bagamba nti kisobola okwewalibwa. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.